Olengera Seeka wansi wawedde okulevolinga sayidi okuviira ddala eri omwami oli gy'olaba asala gy'ali levolingi n'ettaka twatadde nga waliwo levolinze kati onoolengera obuddo wano wabula okulevolinga okutuukako wali mu mulyango ate eri wawedde emimbali twagimaze gijjuza kujjako buli obusenge bw'emmanju nakali akawali bwe butannaba kujjula naye nabwo bugenda kujjula nga ate abasajja bange ate bebamu bebakkirira nalengeddeko abalala bebakkirira ate emiti nga n'emiti gyegi gino gyonna egisinga gyazze amayinja gaagano bali mu kuyiwa omusenyu gwo guli wali nagwo guyiibwa essebo katuba twagala abasiraamu bajje batandike okuggyako wano ebikuta emiti bagiggyeko ebikuta twe twafunyeyo emiti wano tubulayo emirala bali mu gitema emiti 6 giri 86 kati bali mu ttema 6 akati ze Novemba tetunoonya 3 ndabadde nkugamba nga kutulabe nti gajja ekitiko kirisera tusabe Katonda atuyambe kiri kitambule abasiraamu badde bali mu kwekwatakwata wano babeere nga bakola naye nga ye Sheeka imaamu abeerawo ebbanga lyonna kubanga akeera waakeera ate n'avaawo ekawungeezi ate nga mulwadde tebambi abadde afaayo kubanga akeerera ttala wano ne tuvaawo naye ekawungeezi essebo kale Sheeka salaamu aleikum badde nsaba onyambe kintu kiri kyenkugamba ekyabasajja bange ssebo nfunira esente oba waŋŋamba ogenda kunfunira okuva lwava eno ate nange ne mbasuubiza ne kati mpozi n'ekirala ogenda kunsindikirayo $1.5 kuzaa wano abasajja ze badde bansabye abagenda okukomerera n'okkuba siiringi bangambye esooke mbawe $1.5 kyensaba ssebo gino emiti gino gyolaba kati waliwo guno naye ndoze emmotoka guno ejja kugulinnya tugenda kusetulamu muguno lindako kale Seeka salaamu aleikum